otegere minerals chechi amateka gafuga minerals because mubali balese no musanyu nti bogusanga mu kibanja kyo it's a property or it's a government property ngabo kiri ku gorodi bangambye buyukweyo wandibanga waliwo ebyobugaga ebyomutaka era kyovula ba yero achimbigendamu mbwe buyukweyo yona si wayo nakati abagira kutaka abakola eri enkola eyo kugira ettaka bandibanga batandise rumors ntenzo okubayo naye ebyobugaga so kati amateeka gali abiri the Computer Misuse Amendment Act lyawedde okuteekebwako omukono the Mining and Minerals Act 2022 the Kampala Capital City Authority Amendment Act the Physical Planners Registration Act 2022 gonna gawedde okuteekebwako omukono era bassebo ne banyabo the four bills were recently passed by the Parliament of Uganda and were awaiting President Yoweri Kaguta Museveni's assent okuteekako omukono yamaze kati gano mateeka era webukeredde amakya gonna ku lwaleero nga gakwata ne bakusiba ebyange biwedde mu State of the Nation ojja kumpa akakisa nja kuzzaayoko netteeka we libadde lyogera ku baana obutashiyalinga liri ekkadde mwe muli ne interpretation y'ebigambo hate speech kyeki group of people kyeki ethnicity kyeki biri mu tteeka liri because Muhammad Nsereko did not enact a new law no he amended the existing law bannange njogedde oluzungu lungi ni nfuuse nga gundi ono yani mukasambidde kate nfuke mukasambidde era kankome wano ebyange bikome wano mu State of the Nation akaseera akajja kako nange bintu by'oluzungu bino for another appointment. In my opinion, that is what my professor friend of mine once said, that is what you get when you the hobo pejoratively hobnobs with a hoblin. For me, I will not koto in their pohu. Such a debate is hampered, tainted with any estoppel. It amounts right now, Speaker, to an act of rascality by the House. It will amount to a haram act of political gambadoism. Right now, Speaker. Nini, yalabiseko kakiiko ka paramenti kabadde ka approve kakiiko ka ddembe ly'abuntu kakiiko k'eddembe ly'obuntu era nzijukira bulungi nnyo bwe mba serabidde Deputy Speaker Thomas Tayebwa ye yabadde akulembeddemu akakiiko kalina kulemberwa Speaker ke bayita Parliamentary Vetting Committee kano ke kasunsula abantu President Yoweri Kaguta Museveni oba President w'eggwanga lino baba agize baba wanzeke dusu basavinga emifo ebyenjawulo simanyi lwaki gwe bawoobwa IGP agenda mu kakiiko owa prisoners agenda mu kakiiko owa UPDF tagenda mu kakiiko simanyi lwaki UPDF ekiikirirwa mu gundi mu paramenti ate police tekiikirirwa para gundi baki ababaka bannamajje abakiikirira balina abakiise b'amagye 10 singa bafunako ebitongole byonna iso nekiikirwa semwaya aba safe house prison nayo ne bayo n'omukiise at least ne police ne bayo n'omukiise mu paramenti noza kutobaawo obusosoze naye amagye gokka ge gakiikirirwa kati kyekyo kyenkuwaddeko nti Honorable Simeo Nsubuga eyalowooza nti ajja funa obwa minisita oba oli awo
anyway ebisijja bigendamu badde ngenda tutandika nti okuleeta ebigambo naye Honorable Simeon Nsubuga basebo ne bannyabo gwe tumanyi obulungi former police officer eyafuuka munnabyabufuzi era n'akiikira ekitundu bakiyita Kasanda South Constituency yaliko omwogezi wa police of course n'ebintu ebirala bingi. Simeon Nsubuga yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 4 Desemba omwaka gwa 1973 n'agenda Myanza Primary School n'atuula kye bayita Primary Living Examination PLE omwaka gwa 1989. Bwe yavayo n'agenda ku Nana Secondary School n'akola Ordinary Secondary Education leta ne yegatta ku Mityana Secondary School Advanced Level of Education. Bwe yava Mityana Senior Secondary School Simeon Nsubuga yegatta ku Makerere University omwaka gwa 1990 mu Mugwanga n'afuna Bachelor of Arts in Education. Bwe yamala basebo ne bannyabo Simeon Nsubuga yeeyongerayo n'afuna Masters of Arts mu kye bayita Human Rights from Makerere University. Working experience ye mukola yegatta ku police as a professional police force. Simeon Nsubuga as a professional teacher yasoka nga tannaba kwegatta ku police as a professional teacher yasoka n'asomesa Kasubi Secondary School n'asomesa ku kisomero beta Strive High School mu Kawala then yegatta ku police mwaka gwa 2001 era nzijukira abegatta ku police awo ne banne Simeon Nsubuga bannabakobaba omugenzi ono n'abalala ne bagenda ne batendekebwa Kibuli Masindi Police Training School mwaka gwa 2022 ne babayisanga bakadeti. After being passed out, Simeon Nsubuga was made an officer in charge of Nyendo Police Station n'agenda Nyendo n'ayita mu ranka zonna n'akomawo e Kampala nga Metropolitan Police Relations Officer, Government Chief Security Officer, then police trainer in African Union Mission mu Somalia amisomu. 2010 mpaka mwaka gwa 2015 Simeon Nsubuga serving mu United Nations Development Program UNDP nga law enforcement advisor mu South Sudan. Simeon Nsubuga n'afunira ddala ku ssente ezaddala. Bwe yavaayo ng'afunyewo ku busente n'abiwummula ne yeegatta mu byobufuzi naddala specifically mu kibiina ekiri mu buyinza. Kalulu mwaka gwa 2016 abantu bamwagala nnyo. Simeon Nsubuga nasembayo okumulaba maaso ku maaso ng'atambula ne bayita ba sharp shooters. Kulwa gikwate koto gikwatako Simeon Nsubuga gikwate koto gikwatako n'omusajja omugagga eyo ku ttaka gwe yali. In fact Simeon Nsubuga ne bamuwera gavumenti ye n'emuwera sijja kuwayiriza gavumenti ne wabaawo abakungu abamuwera okuddayo ku mpewo. Simeon Nsubuga teyadda ku mpewo olw'amaanyi ge baali bataddewo. Basebo ne bannyabo Simeon Nsubuga tugenze tuuka mwaka gwa 2021 nga Simeon Nsubuga ne waayitawo mu kibuga Kampala. Simeon Nsubuga baamukwatako n'amalaka ng'amakyuma kya Yesu ku mukolo gwa kabaka mu kanzu. Nageza kokula nako naye ng'ekkanzu emuganya paka yali y'ekisanja kimu. In fact Simeon Nsubuga okumanya nga baali bamukyaye ne mukamyufu k'ekibiina kye KNRM baamukuba. Eyamukuba bamuyita Michael Muhumuza n'akomawo nga independent era ne bamukuba. Eyadda mu kifo ekyo basebo ne bannyabo yali munnakibiina kya NUP omwana omuto Frank Kabuye Kibirige. Okumanya nga Simeon Nsubuga yanyiiga nnyo waluka odi akatambuzibwa nga yeewerera okutta omuntu naga bino nja kuttira bwerere va kalulu kange. Era Oktoba omwaka gwa 2010 afande waffe afande Okoth Martin Ochola directed the Criminal Investigation Department CID to investigate Kasanda South MP Simeon Nsubuga for threatening to kill someone over politics. Obebyo byakomawo bannange oba biringa by'okusamoninga taata woolanya because ka audio kaali katambula, audio recording that circulated on various media platforms
nga Simeon Nsubuganga who had lost NRM parliamentary primaries was had threatened to kill the one Sonko for allegedly trying to okugezaako okugira gundi ye. Ka audio kali kagambo bwekati sikyakayina nensobola okukanoonya naye mu bigambo kali Simo yali agamba I'm getting reports from the constituency that you are calling my supporters and coordinators that Muhumuza wants them. I'm just asking you, my brother, you still love a younger family and children. If you still want life, I'm looking and look after your children. Leave the person called Simeon Nsubuganga. Don't side, don't tell you. This is a matter of life and death. I've warned you in broad daylight. Nyakukuku. Basimu ne banyabo Simeon Nsubuganga gombozizaako. Yafuna obululu just kanaana mu 675 yabawangula yafuna omutwalo gumu mu 1279 kuddira wa Nationality Platform omwana omuto Honorable Frank Kabuye Kibirige yafuna obululu omutwalo gumu mu 1279 Simo n'afuna kanaana kokka mu 675 Flaga Beyara wa NRM n'afuna kanaana mu 436 ndisekadde nedda mbuzayo dakika zange kanfuneyo omu we tunatandikira mpozi tuyina deputy governor tuyinawo deputy governor eyali amyuka Mutebire bamuyita Michael Ating Ego musajja mu bannabyanfuna owaddala era nga tebannabamuleeta mu kifo ekyo ali wakati w'emyaka kuba yazaalibwa 65 awa ali wakati w'emyaka 56 nga tannabafuuka gavana ng'ojjako kuba nti yagenda e Makerere n'afuna bachelor's degree mu economics naye alina ne master's degree mu economics era eno yagifuna Cardiff Business School United Kingdom alina ne PhD also in economics nayo yagifuna mu University of Liverpool United Kingdom. So economics wetu omubuusabuusa ye deputy governor tetwina governor wa banka najikola koko wakuba ine byafaayo bingi bitusobola kukola mu lunaku lumo ne briefly bamuda triangle sobola abamu bagiyita devil's triangle byonna ebyogerebwa ku bamuda triangle mpawa ina bujulizi bwa nkomeredde tuulira ennyonyi zibulirawo kyovola abagiyita devil's triangle. Region eyo eri mu western part of kibata North Atlantic tukite tutya twagala kifunza naye forces eziriyo buli mukugu buli muyizi buli akoze okunoonyereza ku forces ezo ezireetera ennyonyi n'ebintu okubuliraawo ze twetaaga okunoonyerezaako katuwuliriza. Devil's Triangle oba Bamuda's Triangle is an urban tukite tutya oba bagidefininga nga region in the western part of North Atlantic Ocean where a number of aircrafts nezine mmeri zino ez'okugundi amato g'okumazzi are said to have disappeared under mysterious circumstances mu mbeera etategeerekeka ng'eryato ligenda ne libula mu North Atlantic Ocean ng'ennyonyi bw'etuuka mu kifo ekyo ennyonyi nnyingi okububulawo kw'ennyonyi mu kitundu ekyo Devil's Triangle kwatandika mu mid kwegamba wakati wa century ya 2 20th century naye abantu ne basigala nga bagamba paka nakati origin uliriza the earliest suggestion egamba nti wabangawo kibata
unusual disappearances mu Bermuda area, specifically mu mwaka September 17 w'omwaka gwa 1905 awo abantu batandika okubeera keen ku kintu ekyo. Era nzijukira article gentera okusoma yali published n'olupapula lwebayita the Miami Herald Associated Press by Edward Van Jones 2 years. Ayina ebintu bye yawandiika ku nnyonyi yali ebuze. Si nnyonyi zokka n'ebintu ebirala, naye nga kitwetaagisa okunoonyereza ennyo. Bagamba a number of aircraft reported missing in the area. Emu ku nnyonyi yakurashingirayo mwaka gwa 1937 mbu. Naye kati bino facts olina okugenda ng'ozikuŋŋaanya mu mpapula ez'enjawulo ne mu bintu eby'enjawulo n'abantu kye bannyonnyola. Abamu waliwo kye bayita natural explanations ezikolebwa, waliwo kye bayita human error. One of the most cited explanations in official inquiries bagamba nti waliwo abakola kye bayita human error, ennyonyi neegwa oba neebula, oba kye bayita vessel nga kiviiridde ku human error olw'embeera eriwo. Kati for example waliwo ebitundu nga w'ennyonyi bw'oba toli steady esobola okukutabukako. Simanyi oba mukimanyi nti ne mu bbanga eyo eriyo amakubo, eriyo obusozi, eriyo ebintu. Kati wabeerawo ebitundu nga bw'onoogamba nti waliwo abantu bagamba nti wano mabiri oba waliwo omusambwa gusaddaase, nga mmotoka amazima ga Katonda nga buli wiiki atisi wagwawo akabenje. Kati wabeerawo mu Luganda kiyita kuwanuuza, ebiwanuuzibwa bingi. Na kino bwe kiri, abantu bagamba ku mbeera y'obudde eriwo, kye bayita violent weather condition eri awo. Waliwo omuyaga gwe bayita hurricanes, powerful storm, olw'embeera musime kye bayita tropical waters n'ebintu ebirala. Kati buli omu ayogera kike. Neyanziga bashyira shuguru ne emifly. Kati ndowooza obadde totera kutugoberera, nasooka ne sagala beteeka kumpewo ne nnonyako n'emikwano gyange mu anti-corruption unity ne tubakwata bamanager, because twagenda obakwata nga baguddewo kampuni endala erinnya nja kulijjukira ng'ate bagitadde wano nga nankulabye, ng'abavubuka be bamu ababba wali abantu kusira shugulu ate be bamu baduli baali eri ku Ntebe Road. Naye babakwata ne tubatwala ku polisi y'e Katwe. Ate eyasooka okuggulawo fayiro bagamba bagenda okukomawo nti ng'akoze additional statement ng'aggyeyo omusango. Kyokka abalala abajja bagamba nti mujja kukozesa fayiro eri, kyokka nga mbu yakola additional statement n'aggalawo fayiro. Munnange ne tulwana. Omu yali akulembeddemu nga gundi, ate n'abasirikale nyabbajjukira amannya, abo polisi y'e Katwe, CID w'e Katwe, ate n'amuggalira n'amuggulako omusango nga gwe babba ate gwe baguddeko omusango. So bino ebintu biwanvu nnyo, tulina kwongera kwegendereza nnyo, biwanvu nnyo. Baggulawo ne bapangisa okumala emyezi 2, bwe giggwako nga bagenda nga bakyusa erinnya nga baggulawo ofiisi ewalala, ate tebasaba ssente mpitirivu. Naye omukyala akozesa amannya ga njawulo, yeeyitaani w'amaanyi nnyo, tebamusibera akwewaanirako. Ye Uganda gy'owangaaliramu nange gye mpangaaliramu. So nze nsobola kukola kitono, baffe tusobola kukola kitono, ekinene abalina obuyinza bye basobola okukikola. Success tweyanzege, ekituufu tewaliwo pulezidenti yonna ng'ate omulamuzi ng'aloopa abalamuzi banne ku benchi y'emu. Bwe tutegeeza benchi y'emu tuba twogera mu kooti y'emu, because these are all gundi judges of the Supreme Court. Kati ate omusango yagusindise mu kooti eno etawulula egundi Constitutional Court of guli mu Constitutional Court, nga yeekubira enduulu ku mistreatment ne kye bayita witch hunt. Era singa kooti enekkaanya naye, kitegeeza bajja kumuwa ebyo byonna
byabadde alina okufuna. In fact basobola n'okumusasula damages sente zanoonye mu musango naye nga tegubangawo okwo. Ekiwandiiko ekyo kiriko emikono 40 lwaki agamba nti bamuwalana. Awaabira Chief Justice Owinidolo tetujja kumwerabira mu musango ogwo presidential petition, election petition eya mwami Kyagulanyi Ssentamu. Munamulumiriza senior member of the bench amulumiriza to order abasirikale okujjako amataala okuwamba files ebiki n'akozesa kye bata barbaric means to confiscate. Kati gwe era twalayo omusango mugundi. Ngamba sisobola kuteebereza kikiyinza kuddirira naye nga bugenzo okucha olunaku lwaleero nga Chief Justice Owinidolo omu ku bawaabire because bawaaba Chief Justice Pasi Bigirimana Secretary to Gundi to Judiciary ne Gundi ono n'Attorney General yagambibwa gugobe Chief Justice omu ku bawaabirwa yafunye balooya ndowooza 8 oba 9 ttiimu y'abalooya okumuwolereza. Kati tulindeko tulabe gye bigenda okuggwera. Success FM wanji munange Ekade Samueli wanji Backscape Promise na Kifumba. Ogambye gwani? Backscape Promise. Backscape Promise. Oli muyimbi oli musambi wa kapiira? Ndi muyimbi. Oli muyimbi wakuba kayimba kinaki? Kayimba kina kata chana kito penyina sawa zino. Ke kaliko kati ke katrendinga. Estebo. Kale mbuze ekibuuzo munywanyi wange. Ekibuuzo UN bwe yakubya kalulu. Kati bakozeewo ki? Kale. UN ogenda buuza kimu akalulu kano ke bakubye ku nsonga z'eggwanga erya Ukraine ne Russia. Wanji? Kati tweyanzege. Nti bakozeewo ki? Akalulu kano kabadde kakukakasa omanyi UN erina kye bayita UN recognized states. Erina amawanga ge recognizinga gawera 10 mu. Kati wabaawo issue negenda maaso bagikubako akalulu okufuna consensus. Akalulu kano kabadde nti Russia tugikkiriza okutwala amatwale gano tugarecognizing ng'agamu ku matwale g'eggwanga erya Russia. Amawanga 5 gokka nzijukirako Syria yagambye ye Russia kiyakoze kituufu. Bulgaria bagita batya Syria Irani oba stolenji bafunire okuba kaddamu Afrida akadde kagenze negemanya amawanga 5 gokka ge gakkanyiza. Amawanga amalala gonna mpazi waliwo n'amawanga aga abstaininze nga fwe twakolanga. So kati kye bakolawo kyekyo baba nga onogamba kino tukikubeko akalulu tulabe. Amawanga gonna almost negagaana negagamba Russia kye yakola to next amawanga region ziri okufuuka amatwale tebagenda kubikkiriza. Ye yabadde issue. Success wanje Omusore Kayonza. Esebo Saba tuweleza. Na okuliriza. Tadere kibuzo kyembuuza. Esebo America yamba okulwana bali mu NATO bombi. Nti America yamba kugundi Ukwenye okulwana. Kubejuwe byokulwanyisa. Ate nawulira nti NATO Ukraine teri mu NATO. Just president wa Ukraine yakajja wiki emwe emabega yasayininga forms yegatte ku NATO. Kati America ekikola ng'ensi as a country si NATO. NATO si ggwanga limu. Esebo kale munange neyanzege. Obuyambi bwonna America bwetwala ebutwalanga America. Singa Ukraine ebadde already eri member because Ukraine kyekimu ku kijikubya kwagala kwegatta ku NATO. Bwe yegatta ku NATO efuna amaanyi. Bwe yegatta ku mukago gwa NATO balina olugero olugambo benjogera egamba attack obulumbaganyi bonna eri NATO member. It is an attack on NATO oba on each member. NATO eno basebo ne banyabo organization esinga amaanyi in terms of military strength mu nsi yonna.
NATO mu nsi yonna y'organization esinga amaanyi in terms of military strength bagiyita North Atlantic Treaty Organization NATO. Mulimu amawanga Albania, Belgium, Canada, Croatia, Denmark, Bani yatandikibwawo basebone banyanda kusomezi nga nya April mwaka gwa 1949 gy'emyaka 73. It is largely ngojeko omukago gwa European Union ogulimu ebya trade biki this is typically kibaita military alliance. Bagata mundu Bufaransa, Germany, Greece, Estonia, Latvia, Luxembourg, Gabichi, Norway, Portugal, Zanis, Spain, United Kingdom, United States of America. Nebagamba kati mu lutalo luno buli omwale techi. You cannot survive NATO. Buzo mugenzi Kanumama Gaddafi. Kankole ku nsimbi katono nnyo